ekyali e Dubai ekyali kirala mu musajja yamukako omukwano. Yagamba abantu mbu King Shiba alina siriimu abasajja baleme kumulya mukonja abenga yamwerira yekka. Kati tusobola kunenya mulwadde. Namugamba Sami namugamba tumunenye butawulira kigambo kyo. Namugamba ye n'agamba bw'oba otandise kumpeera amateeka wange mudde ye Uganda. Kyova olaba abalalu abali ku kkubo mwe mulina endowooza mbwe ababazaalamu be balalu bannaabwe. Basajja b'amasuuti batuula ne tuli ku studio Mukunja Atasera aka nalikyusiza nze Noviki Muzi Africa Noviki Music Africa ali mu kukola mawano. Ndikola international music okuyambako Papa Bebe Cool as I was for the promising. Biadala tano. This time round I'm very seriousness my brother. Byakavaayo omukulu Bebe Cool alagira ddala misana tukunti tayagala muntu namuyambako ebintu abyesobole. Album egenda kumu oyagala omulambo gusoke kugwa wali ate mugambe gwe mu Noviki mwali ulira kati anti mbitandiseeko malobozi Wamise zuwena nakujali lakini penzi lako zuwena mana nakutamani lakini unaniumiza. I can't wait to kiss every inch of your body baby, you're so beautiful. I can't wait to kiss your body, you're so beautiful. You make my heart smile. Smile. I can walk with you for a mile. For a man, okay, shake your body because you're with an African guy. Call me Noviki, oh yeah. My name is Noviki, oh my baby, show me your soju. Gwe bakuba oluzungu luntawanya nkuŋŋaanya kigambo ku kigambo wotuseka kyolumezi verse esooka ngimaze ne chorus kati gyendimu. Then just I want for the requesting of the people of my fans on Facebook, TikTok, YouTube abantadde nnyo ku pressure tuwa oluyimba munsasireko bannange pressure esusse oluyimba ngenda ddubawa tuluteekewo mu market alubamu gwe kyono manya obudde bwendi okutwala buli line gye nnyimba wano alubamu namba. Agamba byatandikira Dubai. Omulwadde afuuse omulwadde ali ku kyana bamukuba mpiso eno yaali eno ayuza nagamba teweebaka kwono nagamba tokola kino isanyu lya malembo ge maziga gente. Problem kijo ina n'omulwadde. Omulwadde Sami the Mighty Family. Sami yayagala akozese issue entonotono bazanye firimu ekuba Bobby Wine. Era nsubira kati kye nayogera luli abanvuma kati saawa eno bali mu comment section banneebaza. Gamba akasajja kano kalengerera wala tewamulabye nga avaayo bamubuuziza oli wanu owagira Nuupu n'agamba Nuupu yebiki anti ayinza okuba yagivuddemu olw'ensonga ziyawadde obutaagalwa obutafiirwa kitegeeza wajja musitragani wajja kusaba laavu wajja oyagala bakwagale batya eyo Nuupu no gyolaba yakwata sente esoba mu miliyoni 3 n'eziwa Sami oyo naye olw'okuba nti yes ng'agambye mulwadde olw'okuba ye yalina ekirala ekisukka ku bulwadde kye baggusa firimu ye ne liri puzzle n'abo abantu b'NRM abo. Wajja ku foundation tukyalirako nga tulina Shokora Bonita. Nalaba ekisa kya Katonda nga kitambulira ku sheeyo paka kuggwa. Naye waggulu wa byonna nalaba muganda wange alina endowooza gye nnina eyankyalirako ne tuwayaamu. Ate nze nno nali nkulabira nnyo ewala kubanga music industry tubaddemu naye tubadde tusemberegana nnyo. Points zaffe tezikwatagana banga na music industry nga ebiseera ebisinga otera okuyitako eno n'empita eno. Naye obuweereza obwo bwatugatta nojjawo okukyalira ku baana okusabako koffena n'ebirala nalaba omuntu omupya mu ggwe. Waliwo bwali ku interview nje nakulabako ba yali ya Kachumbaali yali yani. Ina semen je wakola bwe mwali Dubai.
ey'omulwadde Sami okulimbalimba kyokka banna King Shiba n'amutwala mu bikolwa by'omukwano. Nze mu ndaba yange siri musawo naye ebbanga lino tukimanyi kubanga ate nze namulabako era kye nasinga okukutiira kiri kimu nti ate ebiseera ebisinga nkola nnyo ebikolwa ebyekisa naye ate ate wabikola nonkanga kubanga nze nalabanga King Shiba oyo emakindi wano oluyimba lwo ngolabala tebalya nnyama omwana oyo yalikola challenge naye nga sifuna bwongo bugamba nti nsobola okujja omwana bwatyo ku kkubo ng'obwongo bwe bukooye musaba muyita mulalu ate ne mufulira ddala omuntu ensigo esobola okutya paka nga kugamba nga bwe wakikola. Statement says omwana oyo ze wakola zalaga nti omwana ekyali e Dubai ekyali kirala mu musajja yamukako omukwano teyamukaka yamusaba Shiba yali ateredde mu mbeera ze ez'obwongo oba yali akyali ku mpekeze endala? Yali atere ku ndabika yali ateredde era nga ogamba omuntu nti omwana oyo nno teguggwa ng'alowooza olimba. Waliwo statement yafuluma mu mawulire agamba Mukunja yagamba abantu mbu King Shiba alina siriimu abasajja baleme kumulya Mukunja abe nga yamwerira yekka. Era ne Sami the Mighty Family eyo era ne Sami oyo the Mighty Family era naye ye statement kwe yayimirira nakola ebikolwa ebyensonyi ku mwana oyo naye katiriza otiseera zeezo. Abantu no munange olaba wano wetuba mu kamera obudde obw'emisana abantu balabika bulala n'ekira abantu bakyuka kyova olaba abalalu abali ku kkubo mwe mulina endowooza mbwe ababazaalamu be balalu bannaabwe basajja b'amasuuti batuula ne basajja b'amasuuti emmotoka ze bavuga naye ekintu oba kyekiba nze simanyi. Ebiseera ebisinga kubanga nze ndina abaana we bati ku foundation buli kadde mpoza cases buli kadde ngobagana n'abasajja abobuvunaanyizibwa nga bw'oyogedde waliwo gwe eyaparking awo emmotoka ng'ayagala bayingizaamu babiri lumu atwale kiwedde otuuka n'ogamba naye according to my research ndowooza okweraguza ebiseera ebisinga abasawo bano abaganda abatali batuufu bakozeseza nnyo abantu bwe batya ensobi nti genda ofuna omwana alina obwongo obutaataganyemukko omwebakeko omulekere ekibamba kino onaafuna omwana ali bwati n'omwebakako ojja kuwona. So ndowooza kibira ddala kubeeraguze abamu guyinza okuba mululu nga ye obusobozi obukwato omanya n'abakyala bazibu okukwana naye kati saa kuyita Mukunja Novik Music Africa Novik kankome ku Novik kuba kati kijja kyogera mu luzungu bwe nakyogera mu luzungu kimpulikira bulala erinnya ngambira ddonje Novik kale kankyogere mu Luganda ekiddako kyogere Novik Music Africa era nange kyenjogera kuba akisenti yaba Nigeria toko kiddemu ekyo Novik Music Africa Novik Music Africa kakati nze ndowooza manya abakyala bazibu ku basajja abamu waliwo omusajja nga ye bw'aba agenda kukwana omukazi atuyanirira n'akyusa engoye neyekuba perfume akebabula kamaramu n'akyusa engatto buli kyayambala alaba tekimunyumira kati waliwo abantu abali mu state eyo era bannaye abakyala be bakwana biseera bisinga mwenye abasajja abeevuddemu ne bakwana ekitiibwa. Kakati nze ndowooza entabwe evaawo 1 abeeraguze 2 n'abantu abatya okukwana abakyala byonna ng'omukulu omulwadde mpimapima museraba waagwa tasobola kuba nga mweraguze mpozi tasobola kuba nga ate abakyala. King Shiba yali anyirira nnyo nga kikemo tawoneka si Sami yekka aliwo n'abalala nga nabakugambye oyinza n'okutya. King Shiba nali namugulira essimu ne mugulirawo WhatsApp lumu ne mujjako essimu ye n'ensula nayo nalaba message ez'abantu wano mu ggwanga bootya ng'ate bali siriyasi bagamba biyita ekiro ne kabaka yeetikka
kugambye abantu emisana abantu baba balala n'ekiro omuntu aba mulala. Betulaba emisana awo mu kkuba awo si beebe ekiro. Kati tusobola kunenya mulwadde. Namugamba Sami, namugamba tumunenye butawulira kigambo kyo. Namugamba ye n'agamba bw'oba otandise kumpeera amateeka wange muddeeyo e Uganda. Naye nga bwo buno obulwadde bwalimu essaawa eno bwaliko ekirala kyova olaba era kati okiraba ky'okukyusa olulimi kutandika okwogera kalenda. Bwaliko firimu, nze firimu nziraba mangu. Gwe naawe kozesa bwongo. Gwe n'olaba liiri pazo nti adduse mu ddwaliro ajeeyo Sami amuddusizza ebbombo. Akoowodde fulufiga namyalo balamu muveeyo tutaase obulamu bw'omuntu bano balinda mirambo. Notala nti oyo avuga byabufuzi. Bw'aba yali akikola mu mutima mulungi nga si byabufuzi, lwaki n'abalwadde abalala abali obubi n'okusinga Sami nabo tabavuga n'abadduse ebbombo? Olikyaliiwe omanyi ebiseera ebisinga bagamba nti osookera kuwa mu nju, osanga yasookera ku oyo toddamu n'oŋŋamba kali nga otulanga kewaŋŋambye luli nga we olina engeri gy'otunuddemu buli nga ndawe oleeta kigambo nga we yamwagala ddi. babadde mu indasitule bonna nga we yamwagala ddi. Nze munyumira kuba na mitwe naye nga naye mukunja. Naye kati oluusi nammwe sibanenya bakyali bange nti engeri kati oluusi obwavu gye buli obungi abantu oluusi amagezi bagasingayo mu looni. Gwe n'obeera naye awo ng'omulaba muntu omutwe gwe gwandibadde guliizoninga naye ng'amagezi yagagabyeyo ne basooka bamuwola akakadde asasule renti. Enziramu bavuze wakwegendereza kati anti nnumwa ate buli wewanvuyo omumwa bwoti mama nnyo oleeta kigambo kinsivuula. Okategedde omulwadde Maviki Music Africa gomana Katonda aliyo tujja komawo n'omukulu ono twongere twegeyegeyeemu. Ebigambo tebiggwa marojja n'emboozi nnyingi nnyo ezisesa lwakubanga tolwaira ongudde eziyigiriza si ezisesa eziyigiriza ayagala ebisesa ezisasamaza enda ku comedy store ezisesa eziyigiriza ezisasamaza ezisomesa byonna eziyigiriza n'ezisomesa bye bimu. Weraba